بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر الله سبحانه وتعالى قام عند يبدا مكة جمامبيا ولي سارة عند يبدا مامبيا إذا كانت بود بكدي كروش وديو كتم سنة بوينجديو وليال عشر نيرو إفكمي إريم ميزقوا ذو الحجة ngawe babitunyonyola abamanyi nti omulimu ogukolebwa mu nnaku ezo nga mulungi Allah subhanahu wa ta'ala agutasula ensasula ey'enjawulo. Allah alayira ebibiri bibiri walwatir n'alayira n'ekiki ekimu. Ashafi Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu aya eyo abamanyi baagivvuunula mu ngeri nnyingi nti ashafi ebibeera ebibiri ebitonde walwatir ekibeera ekimu bwannamunigi naye Allah subhanahu wa ta'ala abalala ne bagamba nti washafi zennaku 10 eziri mu mwezi gwa dhulhijja walwatir ya arafa kubanga lunaku luli lumu. Abalala ne bagamba ashafi eswala eyiraka ezirabika nti zo nnya biri walwatir n'alayira eswala ya magharibi kubanga eriko witiri. Abalala ne bagamba nti washafi Allah yalayira omuwendo oguli ebibiri walwatir n'alayira omuwendo oguli ekimu. Abazungu bayita odd ne even numbers ne odd numbers. Wallahu a'lam. Allah yasinga okumanya ekituufu ku byonna wadde nga byonna bisobola okuba ebituufu. Wallahi Allah agamba ndayidde ekiro idha yasiri bwe kibeera nga kitambula kigenda kitambula mpola mpaka bwe kiyita. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Abaffe tekuli mu kulayira okwo kw'owulidde okukulembedde, tekuliimu ekintu eky'amagezi, tekuliimu ekyama ekikusike eri omuntu alina amagezi ky'alabamu. ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم ترى ربك يترى كيف أنجرك فعل ربك يقول كتونه بيجابون بعاد abantu ba Adi abo Allah yabatumira muganda waabwe yali ayitibwa Hud. Abatono bakkiriza, abangi ne bagaana, Allah n'abasaanyaawo. Allah kyava agamba nti tolaba Allah subhanahu wa ta'ala ngeri ki gye yakolamu ng'abonereza abantu ba Adi. Irama, aba Adi abaali bawangaalira mu kitundu ekiyitibwa Irama zaatil imaadi, bannannyini buwagguufu, gyalimiranga atira gy'abasajja n'abakyala nga bawanvu bazibu era nga n'ennyumba zaabwe bazikola nga ntumbiivu ng'era mpanvu olw'okubeera nti nabo baali bawanvu. Allah subhanahu wa ta'ala yabakola mu buwanvu obw'ekika ekyenjawulo. Abamanyi abamu bagamba nti omuntu omu yali yawerangako zira ebitundu by'omukono 12. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tolaba abantu abo mu buwanvu bwabwe n'amaanyi gaabwe engeri ki gye nabatuusaako okubonereza okw'enjawulo. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Abantu ab'ekika ekyo tebaddangayo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tebaddangayo kukolebwa babafaanana mu nsi muno. Amaanyi gaabwe ge baayina, obuwagguufu bwabwe bwe baayina, emputtu yaabwe gye baayina, Allah agamba nti tebaddayo kutondebwa ababafaanana mu nsi muno olw'okubanga amaanyi gaabaleetera okwemanya ne babeera nga bajeemedde nabbi waabwe Hudu alayhi salaam. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود يا بفرق بتربا إلى تمني شافايو شابا ثمود أبو الله يتمر النبي وأبو أيتب صالح إلى بتببا وكنيا نبت انصروا صالح جبالي تلا الله نابا الكيزا الذين جابوا الصخر بالواد أبالي إنغا بكتوريا صخر إنجز أبالي إنغا بكتوريا إنجزي mukisenyi ekyayitibwanga Wadi al-Qura. ne babeera nga bagenda agatundutundu g'enjazi ago bagasitula ne bagenda bagakozesa amayumba gaabwe. wa Firawuna towulirangako era tomanyi biki ebyagwa ku Firaawo eyali yatuuse n'okweyita Katonda. enzikirira ye tewagitegeera era tebaagikubuulira. zil autaadi nannyini kuba nankondo
ayitibwa ow'enkondo. Lwaki? Kubanga yateekanga abakkiriza mu kasana oba abantu bonna abaagaananga okubeera nga bawuliriza ebyo by'ayagala okubeera nga babitegeera okuva gy'ali, ng'ababonereza ng'abateeka mu kasana, n'abakomerera emikono gyabwe, n'ababamba nga bw'obamba eddiba mu kasana, n'abakuba enkondo mu bigere ne ku mikono. Allah n'amubatizaako erinnya nti ye nannyini nkondo ezo ze yakomerezanga abantu ng'ababonereza. Allazina, abantu abo aboogeddwako, aba Aad, aba Thamud, Fir'aun, tagaw fil bilad, baabula mu nsi muno ne basukka busussi, ne bayita ne we bandikomye. فأكثروا فيها الفساد نبيتلزام nnyo mu nsi yaffe obwononefu. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ekyabaddirako Allah n'alyoka abafukirira, rabbuka omulezi wa Allah n'afukirira ku bo sawta al-adhab, ebibonerezo ebyeriko eby'enjawulo. Kubanga abasamudu baazikirira mu njawulo, Firaawo naye bw'atyo yalina enjawulo ye, n'abaadi baalina ebika byabwe eby'enjawulo mu kubonerezebwa. Allah agamba nti ne mbafukirira olw'obujeemu bwe baasaasaanya mu nsi muno obwali buyitiridde ebika by'ebibonerezo eby'enjawulo. Inna rabbaka mazima omulezi wa Allah oluvannyuma lw'okubabonereza wano ate ku nsi, labilmirsaadi, abalindiridde alibulinda abakwatagane ku lunaku lw'enkomerero, balinayo ate ekinene ekisinga kye baafuna wano. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان نعم زمدل muntu إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه, singa katonda we amuwa ekigezo n'abeera ng'amugezesezza, omulezi we Allah n'amuwa ekitiibwa, n'abeera nga wa kitiibwa ku banne, ali mu kifo eky'ebbeeyi. Wana'amahu, n'amuwa ebyengero ebirungi, ayina zifaamu, ayina ebidduka, ayina ebizimbe. Fayaqulu, atuuka ekiseera n'agamba rabbi akraman, nze Allah yangulumiza, nze lyanta. N'abeera ng'ayogera mu maloboozi agalaga nti Allah yamufuula ow'enkizo ku balala. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما naye إذا ما ابتلاه, singa Allah bamugezesezza n'amuwa ekigezo, faqadara alayhi rizqah, riziki Allah n'agigira nga ya kigero si nnyingi ng'eyo lyasoose. Fayaqulu, omuntu oyo ate omuwulira ng'agamba rabbi ahanan, nze katonda yampisaamu amaaso, nze Allah subhanahu wa ta'ala tandabawo. Allah subhanahu wa ta'ala yannyooma n'andaba nga sisaanidde okuggyako obutono. Abalala yabawa kingi naye nze teyandabawo. N'ayogera bingi nnyo ebiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yamwerabira. Kalla, nedda, si bwe kityo bwe kyali badde. Omuntu okubeera ng'oyogera ebitasaanidde ku Allah subhanahu wa ta'ala oba okweyagala n'oyitawo, bal wabula la tukrimuuna alyatiima, temwagala kubeera nga muwa ekitiibwa bamulekwa n'okubagalira obuyambi, ng'omugagga yeekwasa nti nze byanta siina gayamba Allah subhanahu wa ta'ala be yagaana kuwa. Omwavu agamba nti nze sijja kuwaayo kuba katonda yannyooma nampa katono. Ebyo byonna mubireeta ng'ebyekwaso, musobole okugaana okuyamba bamulekwa, okubagalira n'okubeera nga mubatunulamu. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين, era kiralisenga temwagala kubeera nga mwekubiriza ku kyakulya kya munaku. Kubanga omugagga ennyo agamba nti nze siyinza kuwa munaku kubanga katonda yasalawo okumufuula bw'atyo. Anutu'imu man law yashaa Allah ta'amah, mwagala tuliisa abantu singa katonda yali ayagadde yalibeerisirizza. N'omwavu agamba sinaalibadde mpaayo naye katonda teyampa. وتأكلون التراث أكلا لما. تأكلون التراث, ate bwe kituuka kuba mulekwa muli emmaali y'obusika, akila lamma, olulya olugisaanyizaawo ddala,
olw'okubeera nti bambi tebalina akayamba. Omugagga ataalye emmaali ya mulekwa ng'agigatta ku ye, n'omwavu alina ekitono ayagala agatte ku kiki ekibe kingi agaggawale olw'okuba mulekwa taliiko ayamba. Ne bagirya olulya lusaanya luzisa lusolo, ne basigala abakazi nga tebalina ayamba. Omwana obuto bumulekwa ebyabwe babiridde, gwe yali alidde ku mmaali ya mulekwa Allah gwe bw'ayogerako nti olinawo kwe weekoledde, naye ate bwe kituuka ku kulya ebyamulekwa bw'oba obirya olya nga tolinaamu na kisa, olya kuvaalira kumalawo. وتحبون المال حبا جما watuhibbuna almaala, abantu mwagadde nnyo ssente, hubban jamma, olwagala olusukfu nga tufuddeeyo oba ogiridde mu halal oba ogiridde mu haram, kasita ebeera nga ye esobodde okutuuka mu mikono gyo, ekyo si nsonga. Omuntu agwa kabenje abazze okumudduukirira basooka kwesasula, ne bakwata mu nsawo ne bamunyogootola, ali ku biwundu bye, naye olw'okwagala ennyo essente, enjagala etali ya muntu, Allah subhanahu wa ta'ala agamba mmwe abaagala ensimbi muzaagadde enjagala ensukkirivu, ne mweta ne bwe mwandikomye. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا Kalla, amazima ddala ebyo byonna mubikolera mweyise nga bwe mwagala. Mali abamulekwa mugirye, ensimbi muzaagale, abanaku temubayamba, bamulekwa temubawa, temubasaddaakira. Naye Allah agambye nti kalla, amazima ddala idha dukkati al-ardu, ensi eno bw'eribeera ng'emaze okubetentebwa, dakkan dakkan, olubetenta olwannama ddala, kubanga tugimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugisaanyaawo, tugenda okuzuukira ng'ekoleddwa butya, ifuuse qa'an safsafa, museetu oguteredde nga yonna tekyalimu koona wadde akatunnumba, ng'eri flat. Omuntu takyamanyi waali kibuga kyewaabwe, wadde oluwanyi lwamulirwanaawo tokyamanyi we luli, olwali lwawula naawe olwabattiŋŋanya, nga tokyamanyi waali njuuyo. Ensi yonna Allah agifudde museetwe. Allah agamba mweyise nga bwe mwagala, mwogere nga bwe mwagala, naye mujjukire nti ensi bw'eribeera ng'emaze okubetentebwa, olubetentebwa luli Allah subhanahu wa ta'ala lwe yagitegekera kwe tugenda okuzuukira. وجاء ربك والملك صفا صفا wajaa rabbuka, Katonda wagenda kujja omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli ku lubaati lw'ensi empya etagenda kubaako dduuka wadde musiisi wa capati, sente nga teziina mugaso era nga teziriiwo, teriiko luzzi, teriiko muti kisiikirize, tekuli ambuleera, nga tuli bwereere bukunya, abasajja n'abakazi, ng'abasajja si batayirire nga bwe bali ku nsi hadiisi bwe zinnyonnyola, nga tetulimu ngatto bigere byereere, enjuba ng'etubengeya, ng'essana lituli bubi, buli omu tamanyi kiki kigenda mu maaso. Bantu beetawula bava eno badda eri. Allah yagamba nga balinga ebiwojjolo, ssaawa eyo omuntu ng'adduka tayagala kulaba muganda we wadde mukyala we, ensi etagenda kubaako buko. Naye bwe tulibeera ku lubaati olwo, Allah agamba wajaa rabbuka, Katonda wagenda kujja omulezi wa Allah walmalaku ne bamalayika saffan saffan, nga bali mulayini mulayini, bajje batwebungulula ab'eggulu erisooka, batusimbeko layini eza ssaako nga bwe tuzisimba ku Kaaba. Ab'eggulu eryokubiri bayimirire bannaabwe, n'ebyokusatu bayimirire mu mugongo gwa bannaabwe bwe tutyo. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم, gulireetebwa ku lunaku olwo nno omuliro jahannama bagenda kuguleeta abatunula balaba balabe. Hadiisi zitunnyonnyola bamalayika bagenda kubeera 7,000 baguteeke ku kigaali, kati kiyite kiwulibalo, nga kiriko emikono 7,000
nga buli mukono guliko bamalayika emitwalo 7 ogwa kiwiribalo baseneye ekitundutundu amanda batuleetere tusobole okulaba nga tuli mu kbaliro wali ku nsi empya. Allah agamba nti bagenda kuleeta jahannama erireetebwa nga bamalayika abo be bagireeta abajja bawalabanya ekigaali kiri ekiriko emikono emitwalo 7 nga buli mukono kuliko bamalayika emitwalo 7 baleete tulabe. naye buli aliraba ku muliro yaumaidhin lunaku olwo yatadhakkaru linsaanu buli muntu alijjukira yali ateekwa okukola ku nsi. wali ogenda kujjukira nti wali oteekwa okuliisa omunaku, wali toteekeddwa kulya sente za mulekwa, wali oteekeddwa okuyamba mulekwa, wali oteekeddwa okwebaza Allah yakuwa ekitono oba ekinene. yatadhakkaru linsaanu buli muntu alijjukira kyeyakola n'ekyo ekyamuyitako. wa anna lahu dhikra naye kuli mugaso ate bambi okujjukira obudde obwo. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول omuntu agenda agamba ya laitani zinsanze nze qaddamtu lihayati singa nakulembereza obulamu bwange obukkiriza obwannamaddala n'enkola emirimu emirungi. fayaumaidhin ku lunaku olwo la yu'adhibu 'adhabahu ahadun tewali muntu yali abonereza gwe wali olabyeko ng'okubonereza kwa Allah kwagenda okubonereza ku lunaku olwo abantu tewali muntu yenna yali abonereza mbonereza egenda kufaanagana ya Allah gyagenda okubonerezaamu abantu olunaku olwo. wala yuthiqu wathaqahu ahadun era tewali yali asibye mwonoonyi n'omu ensiba Allah subhanahu wa ta'ala gyagenda okusibamu abajeemu olunaku olwo. ya ayatuha nafsu almutma'inna kale gwe nno omwoyo omutebenkevu ateredde ku mateeka ga Allah ng'oli muwulize. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omwoyo ogwo omutebenkevu irji'i ila rabbiki weddireyo ewa katondawo gye wava. fadkhuli fi ibadi irji'i ila rabbiki weddireyo ewa katondawo radiyatan ng'osiimye marudiyatan ng'ate osiimiddwa. fadkhuli fi ibadi gendo yingira wali abaddu bange abalungi. wadkhuli jannati gendo yingira ejjana yange. oyo ye muntu omukkiriza ataagatta ku bukkiriza bwe shiriki zonna n'abeera ng'ateredde ku bukkiriza obwannamaddala. Allah buli mukkiriza obwannamaddala agenda kumuyisaawo mu ngeri efaanana etyo ng'agenda mu jjana. Allahumma nas'aluka aljannata wa na'udhu bika min an-nar.